tuteekwa okuzuukuka buli muntu twagala azuukuke ku nsonga ya allergy, abantu bategeere obulwadde buno era bayimirire okubulwanyisa. Ssekabaka Muteesa owookubiri yajja n'abeera n'abalangira n'abambejja, azaala Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Naye wakati mu baana be mu bambejja, omumbejja omukulu n'alinnya Nassolo n'ajja akwatibwa poliyo. Kakati Abaganda, Ssaabasajja Kabaka kamanda waffe, payoniya w'ebyobulamu, muyaga nti mu byonna bye nnyinza okukola mu mulembe gwange kansoosowaze ebyobulamu. Kati tetusobola kulaba nga payoniya w'ebyobulamu azingiddwako ekirwadde ekyo ne teekako aweeyanensi eri abantu bonna. Oluvannyuma lwa mukama waffe okufuna obuzibu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, ate obuzibu obwo ne butukanga nnyo kuba ebigambo byali bingi. Abaganda nga bagamba mu kiseera ekyo ndowooza yali 2020 awo, bo baali bagamba ne Ssaabasajja Kabaka aseeredde, naye Mukama mulungi. Ssaabasajja Kabaka embeera bwe yagenda waggulu, tensioni n'egenda waggulu, kumpi ne gavumenti n'etya, era kye namanyako pulezidenti n'awa order okumanya amangu Ssaabasajja Kabaka waali, era bw'aba alabise bamu exposing eri eggwanga. Ekyomukisa omulungi yali Nairobi mu Kenya, ng'ali waliyo mukwano gwe Raila Odinga. Kakati enteekateeka ne zikolebwa ne bagenda mu State House e Nairobi nga mwalimu Uhuru Kenyatta mu kiseera ekyo ye yali pulezidenti, ne balaga Ssaabasajja Kabaka. Emitima gy'Abaganda ne gikola ki? Ne gikakkana. Kakati ne tujja nga tumulaba mu mbeera etasanyusa. Oluvannyuma twafuna okutegeezebwawo ekitiibwa Katikkiro nti Omutanda yali afunye allergy. Oya. Kati ne tubeera awo nga tutunula, naye ffe abamu tubadde Omutanda oyo kuba tetwazeeyo eri mu history, tubadde tumutambulizaako amaaso 24/7. Mwebani Abaganda mbayite baki, abalumirirwa, abafaayo, wabeerawo Abaganda nga bonna baagala, naye ate waliwo bano boogamba w'oligwa wendigwa. Bw'oba nga olina abantu waliwo be tuyita ba top 5 amagye agaki ag'okuttaka. Tubadde tumutambulizaako ki amaaso, tufuna okweraliikirira, tufuna ebibuuzo bingi, tufuna okusoberwa. Lwaki kiri bwe kiti? Okiraba? Kakati wakati mu kumanya nti nno bulwadde bwa allergy, ne twagala okukakasa bulwadde bwa allergy, naye onoonya abadokita nga buli omu omumwa guli tight, onoonya abakugu nga bali tight. Kati ne tugaaka tugira tutambula n'ekyo munnaffe kyatukoze ki, kyatugambye. Naye wakati mu ebyo byonna bwe tugenda mu maaso, embeera neeyongera okutabuka, era kwe kumu n'okutabuka n'okusajjuka. Kati ne tutuuka nga okuggyako okugamba nti allergy ono tuteekwa okusitukiramu, kuba olw'okuba abantu balowooza nti nno Ssaabasajja Kabaka yalina ekizibu kino, tuyinza okukireka. Abamu bakugamba temwogera ku mbeera eyo,
obulwadde obuli olumu akabaka tetumala gabwogerayogerako naye ate nze ndowooza kikulu nti Ssaabasajja Kabaka abadde payoniya w'ebyobulamu okuva lwe yajja alina ebintu bingi byayingiddemu abadde mu kugema abaana oyo kaweefube amutaddemu omukono abadde mu fisitula abadde mu siikoseero kati ali mu kulwanyisa siriimu naye wakati ng'omujaasi nga akutte emundu ndowooza Pulezidenti Museveni oyo yasinga obimanya Ssaabalwanyi akutte emundu akubye abalabe bonna agenda obbawangula bw'ati ate ne wabaawo kulutu n'amukuba ekyasi kiraba ye alaje kakati omutanda ng'alwanya olutalo ddaba alaje bw'ajja n'amukwata era ye Oweekitiibwa Katikkiro bwe yali yatugamba Ssaabasajja waliwo ebimuli waliwo empumbu yevaako alaje ono naye agenda kuba buki bulungi naye lumu baagenda mu State House waliyo ensonga ezaali zibatutteeyo Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Katikkiro omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Jjajja Augustine Kizito Mutumba n'omulangira Wasajja n'abalala nga bagenze kusisinkana Oweekitiibwa Pulezidenti naye ne Pulezidenti kati agwewo ekigwo ng'amaze okulaba omutanda embeera gye bwe yatuuka n'atunuulira omutanda era Pulezidenti abuuza omulangira Wasajja buli jjojja mu State House wano lwaki toŋŋambanga nti muganda wange ali mu mbeera bweti pulogulaamu gye mwabadde muŋŋambye gye tugenda okwogerako ngisazizzaamu Ssaabasajja Kabaka sooka ogende bakujjanjabe bw'onooba okomyewo tunaayogera ku nsonga ze badde z'okukola ki ebyo byali mu State House kati ekikulu Nakasero kati ekikulu kutaasa bulamu bwo era Pulezidenti n'akola enteekateeka Ssaabasajja Kabaka n'agenda e Germany anti kati ye kati takiraba nti tulina ekizibu awo wewali ebibuuzo biri bye nagambye alaje bulwadde bulala kiki kati okwo kwogatta abantu abateebereza ono waliwo abamusindiikiriza waliwo abamutega eddogo waliwo abamutega emimbiri bintu byonna bingi biri awo naye olw'okuba tulina official statement kati tugamba nti obulwadde buno bwaliba nga bw'amaanyi nga buvudde ku life style eri kati mu nsi bw'obanga Ssaabasajja Kabaka akuumibwa obutiribiri okufaananako ng'oli gwe nakugambye omulwanyi akuba amagye gonna n'ebyokulwanyisa ebyaki kakulutu ne kajja kumpi ne kamufumita ffumu ne limukola ki kitegeeza nti mu byokwerinda oyo aba alina by'ataateekateeka namanya nti waliyo neki nekino waliyo n'owakasaale waliyo n'oweffumu gw'ataategeera ye ng'afa ku kimu kuba mulabo oli alina migi tumukube alina gatuusha tumukube nazino eziriko ku muki nga tugoba akalwadde ka AIDS olaba tukataayizza laba komanda komanda waffe alaje bwe kajja ne kamuzingako ne kamufunyaafunya nga kati olwaleero buli muganda waali abuuza Kabaka ali ludda wa Kabaka ali ludda wa Kabaka ali ludda wa bajjeno be bonna beekwese okiraba abaganda babuuza kamanda waffe ali ludda wa bajjeno beekwese n'omwogezi w'amagye ayogera talatata bwe bamubuuza kino n'ayogera kino bwe bamubuuza kino n'ayogera kino n'agaaka kati ate abo abantu lwaki boogera ku kamanda tetumwogerako olutalo olujja kudda emabega wakati mu ebyo wenfunira ekirowoozo
Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa owookubiri yajja n'abeera n'abalangira n'abambejja azaala Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi naye wakati mu baana be mu bambejja omumbejja omukulu n'alinnya Nasolo najja akwatibwa poliyo. Kakati ekintu ekyo Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa owookubiri kyamukuba wala ye kabaka abambejja bw'ovaako Ssaabasajja Kabaka be baddako okukola ki okulabirirwa naye nga mu bambejja mwe muli omulema kijja kitya. Ssaabasajja n'agamba nti kino ki abakugu ne bajja ne bamugamba poliyo n'agamba poliyo kitegeeza n'abaana abalala ab'abantu bange bayinza ofuna akalwadde bangi abalina obulwadde buno nga tetukola ki nga tetubugemeseza nga tetumanyi babukola batya nti bamugema. Kati Ssekabaka Muteesa naggulawo kampeyini ey'okulwanyisa poliyo n'okukubiriza abantu be okugema ki poliyo. Kakati Abaganda Ssaabasajja Kabaka kamanda waffe payoniya w'ebyobulamu waliwo n'olunyiriri luli mu Bayibuli omwo naye abagisoma bajja tubuulira. Yesu bwe yajja n'aga nti nzize mube n'obuki n'obulamu ate mubeere nabwo ddala obutaggwaawo. Kakati ne Ssaabasajja Kabaka mu kiti ekyo muyaga nti mu byonna bye nnyinza okukola mu mulembe gwange kansoosowaze ebyobulamu. Kati tetusobola kulaba nga payoniya w'ebyobulamu azingiddwako ekirwadde ekyo ne tutaki teekako awareness eri abantu bonna n'ensi yonna okumanya nti allergy bulwadde buzibu nnyo. Engeri gye babadde babulowoozaako eteekwa okukyuka. Tuteekwa okuzuukuka buli muntu twagala azuukuke ku nsonga ya allergy. Tulabe ava ku lifestyle yaffe kuba kabaka tagenda mu bimuli kabaka takola. Kakati tuteekwa okubuuza allergy yajja atya akwate Ssaabasajja Kabaka naddala y'ebimuli eyo oba ya bimuli oba ya bisolo oba ya biwuka oba ya miti yajja etya kwegamba tuteekwa okumanya naddala ng'Abaganda. Kati Abaganda be basooka okutandikirwako kuba gwe musingi gwa kino kye tukola ki ate tugende ku balirwanwa baffe tweyongereyo tuzingeko Uganda yonna nti Ssaabasajja Kabaka gwe tusuubira nti enjuze zaabyowe bwe muba nga mulimu omuti ogukunkumula empumbu ne zimugwako bwe muba nga waali oba waliwo bisolo ng'embizzi eziyitawo nga ze zaavaako kalunsambulira oba bimuli ebisimbibwa obuzibu buli ki. Nolwekyo kaweefube ono agamba abantu nti tugenda kudduka arajerani 2024 wakuteekawa awareness abantu bategeere obulwadde buno era bayimirire okubulwanyisa nti kankowoola abantu katutandike kampeyini era nti tukwata ensonga eno ne tubaako abantu abategeera era ne tubaako engeri gye tugikolako.